bwe twogerera gwe muganda wange andaba oba mpuliriza obubbi bukudde ejjembe ate nga buno babukola ku bantu aba bulijjo abeeyiyiza naye ng'ate ababukolako beebo abali badde bakuuma abantu n'ebyabwe. Abasirikale ba UPDF 7 n'omukozi wa NIRA omu bano bakwatiddwa. Bano nno babbye tokens ezibalirirwamu obukadde 480 era nga munnange buno bunyazi bwennyini crypto robbery. Abamu bino bipya oba oliawo gye bali naye nga mujja kukikkiriza nti ku mutimbagano bakolerako obusuubuzi obwa ddala, nti bwe bagamba nti tokens gwe zirabenga ebyamaguzi era nga ebyamaguzi bino bibalirirwamu ssente, birina value mu ssente. Kakati ku mutimbagano abantu bateekako ssente, abalala bagula ng'ate abalala bwe batunda. Abagula babeera eri ba buyers ne ba sellers babeera sayidi eri. Kakati awo mu makkati awo munnange obusuubuzi ne bukola ki? Ne bukwajja obwa ddala era abalina obukugu mu kyo babukola. Kakati gye buvuddeko emabega twayogeranga ku bubbi mu bitongole ebya intelligence mu kikuubo omwo nga batega abagagga abakazi, baleeta omukyala ne bamumutega. Bamumutega omukyala n'afuna n'obuto n'azaala nga ye oli alowooza yamuzaddemu omwana, kumbe bali bakakasa nti n'omwana be bakola ki? Be bamuzaalamu ab'eggwanga lye. Saagala kugendayo nnyo eyo naye ab'eggwanga lye. Kakati munnange okukakkana nga bamukomeza omugagga era nga n'okumutta bamusse mu kikuubo awo abagagga baafa era emboozi zibaddengawo ebbanga lyonna. Kakati tulaba intelligence CMI yanokolwayo ng'ebimu ku bitongole ebifumbekeddemu abanyazi ababbi era nga bakomeza abantu bangi nnyo. Bazigaza eddiiru nti katugeze oli agenda kugula ttaka, agenda kugula mmotoka ya bbeeyi, ssente ziguuna azirina, nga bamukwata bamuyoola, bamugulako ebisangosango, nga bamusudde mu kkomera, nga ssente bazibba mu ngeri efaanaganako bwetyo. Abamu abagagga bali benkunyonyoddeko nga babatega abakazi ne batuuka n'okubawasa, naye nga bali ababa bateze bakakasa nti abaana be bamuzaalamu baabwe kubanga balina okukereeminga ebyobugagga eby'omusajja. Family kwegamba ekyuke, oli afa aveewo, ono taata aba atutte abaana omukungu, babeera bakungu banene mu gavumenti, nga atwala abaana n'omukyala we n'ebyobugagga byonna, oli nga bamutta. Ebyo bibaddengawo era mu kikuba abagagga bangi baafa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati tuli mu mbeera ey'akazigizigi. Juzi wano nali n'omukulu Mugwanya John Bosco nga twogera ku digital transformation nti kati ebintu biri ku mutimbagano, essimu yo nga bw'ogirinaawo kugamba gadgeti y'amaanyi kuyinza okukolera obusuubuzi obwa ddala, ebintu bigenda bikyuka. Kakati munnange bano nabo weebali nnyo era abaana babasomesezza mu myaka 40 basajja bakulu era bali awo tebalina byakukola, banoonya bakubba, balina influence, balina access ku magye ate nga basomye babimanyi. Bino byenjogerako gwe munnange ali eyo kubanga nti ebyokusoma wano baafuba nnyo okulaba nga gwe muganda wange okweba. Kakati mu kukweberako mu kukonya bo already kati bagenda dda ku step eddako, kati batandise okubeera nga batagitinga abo abalina tokens abasuubulira ku mutimbagano.
batandise okubeera nga babanyaga ate nga balina information yonna balina obumanyirivu bwonna bw'olukukwata nga bwe batyo bakutulugunya ng'oyogera byonna password eri bweti kubanga babimanyi then kati nga bo bakulumulula omusimbi nga batransfer nga batwala ku wallets oba exchanges endala ezaabwe ze babeera bakureatinga. Kakati munnange bino biri bitya wowulirira bino nti bw'osanga omusajja nga bamubbye n'akugamba abasajja banzibyeko ssente bannange kati gwe mubutamanya abo gyagamba bana abantu balimba nga tebanamumenyako waka nga emmotoka yakyagirina kumbe bamubbye buwumbi bamubbye miliyoni na miliyoni za ssente. Kitegedde muganda wange. Kakati emboozi bwetyo okuva mu nsonda ezeesigika nga zitukakasa nti omukozi wa NIRA owa NIRA aba UPDF 7 abasirikale bano bakwatiddwa era nga essente ze banyaze ziri obukadde 408 eyo era nga babubbye munnange mu nziba ey'ekikugu nti gwalaba omuntu bamutaddaawo oba bamututte taata bamunoonya ewaka ne bamutwala wali mu mmotoka tevudde nawaawo kuba abasajja bali munyiga mipiira gwo TV ekogerabawo tebagitutte essimu ye gye bamututte nayo ate naye akomyewo nayo kumba abasajja babadde bamunyiga bamugamba jja kuno teeka kuno tubuulire password kola otya authentication code eza Google zonna babeera muganda wange. Kakati munnange nga bwe mbadde nkunyumiza nti omukozi owa National Identification Registration Authority NIRA ayitibwa Alex Mwogeza ono munnange akwatiddwa wamu n'abasirikale ba UPDF 7 abasirikale ba UPDF 7 kubanga kati gwe wali badde ogamba nti ate abasirikale bazze balina gwe baagala akasita be bamwagala azze n'abasirikale kumbe bonna banyazi kuba kati guno omulere gwa Jeremy Museveni guleese ekyo gye tuli nti kati omuntu ng'ono agezaako okwetetenkanya mu ngeri yonna akozesa amagezi ge ag'ekikugu kati waliwo ate abalindiridde kubanga bo babbi buli kamu baagala bakabbe. Kakati munnange eyaluguddemu amanyikiddwa nga omukulu Festo Ivaibi eyaluguddemu era nga ono ye founder owa Mytoplus Labs era nga ye yakola Afro Token Project yeyawambiddwa abasajja okuva mu magye aga Uganda era coin ze nezikola ki nezibbibwa. Kati munaye nga bwe nkutegeezezza okusinziira ku statement okuva mu Mytoplus Labs ey'omukulu ono yennyini gwe baawambye kati bano batutegeeza nti Mwogeza akola mu NIRA kati omukozi w'omu NIRA alina omulala gwe yeekobanye naye alina access ku magye kati ono amugamba nti gwe nfunira information ku mwami ono n'okutumanye ne gyakola kine gyabeera kubanga jjukire bwe tuba tujjuza ennangamuntu tuteekako buli kimu enamba y'essimu gye tubeera na biki byonna. Kakati munnange omukulu Mwogeza akola mu NIRA olwo munnange akakasa akonfesinga nti ye kennyini yeenyigira mu kutegeka okuwambibwa kwa Festo era nti bakwasaganyiza wamu n'aba Chieftains of Military Intelligence CMI essaawa eno tekyali CMI ne CMI erinnya litukola ki litumanyi bagiyita Defence Intelligence and Security DIS. Bwe bagamba DIS kitegeeza babeera bategeeza
Defense Intelligence and Security. Ye yali CMI, Chief Tenants of Military Intelligence. Ntulibagezako giyubula ebikolobero kirabikano ebikolobero nga bigisuse naye kakati era muganda wange bagamba akaze kafiira ku mugumba kakati bano munnange yali tebakyali CMI kati bali DIS era emize gye bagoberedde kakati omukulu Mwogeza akola mu NIRA olwo bamugombyemu obwala poliisi awo obujulizi nti ye kennyini yayambako mu kuwa information eyateeka Festo mu matigga era ne bakwasaganya n'aba DIS oba aba CMI kuba CMI kye kigambo kati ffe kitumanyi kubanga yafaana yasika bonna be bamu kakati munnange ono Alex Mwogeza bwe batyo munnange yakozesa bubi ekifo kye mu NIRA olwo n'afuna byonna ebyama ebikwata ku Mr. Festo Ivaibi era n'abawa personal information yonna data system nga akozesa eya NIRA anti aginako access kati n'ababuulira ono aliwo ati ataliwo eno abeera eno akola ati amanya ge gano esimu ze zino tukira tuziwandiikako kakati munnange nga statement ye kennyini yagyekolera atubuulira munnange information eyo kati yakozesebwa okubeera nga batrackinga Festo Ivaibi ne basobola okutegeera location coordinates nga kyatwala akaseera nga bamugoberera kakati bwe batyo nga babatadde mu kattuba babuuza 45 ba CID kati munnange Mwogeza abyo byonna abyogera agamba nti baabikola bino yabikola nga ali wamu n'omwami omulala ayitibwa Batamuze Isaac. Jukira nti Batamuze Isaac ye yaleeta ddiiru ono cryptocurrency broker era bino nga bimanyi bulungi nnyo ebyobusuubuzi oba assets eza digital abimanyi bulungi nnyo kakati munnange bw'atyo asomeramu ono alina omusajja we Alex akola mu NIRA asobola mu obutayiningira information gy'ayagala ku muntu gw'ayagala gw'amanyi obulungi ennyo ate nga yalina connection ku SFCUPDF. Jukira nti wane Uganda bw'oba olinawo ku kasente olinawo kasente kati ng'olina gw'obanja katugeze osobola okugenda mu SFC n'osasulayo akasente waliyo abakola ku mulimu ogwo era oba oliyo nga zze bamuyodde cwi nga batwala sente ziriwa kola otya kakati era sitiri mu bubbi obufaanaganako bwe buti oli akutegedde sente ozirina olina digital assets ozirina zirimu sente nnyingi wazigula wazitereka eyo weewaana bulijjo nti nze mulaba nina bitcoin namugula 220 nakati simutundanga balamu awo goza buli coin erimu sente mmeka obukadde 4 plus kati nina mmeka nina 10 nga bali babalamu jukira nti bwe bakukwata kiba kitegeeza nti bo bajja kujja buzibu ku ssimu yo kwennyini babuulire wallets ku waziteeka nga batransforminga nga bazikyusaamu oba bazitransforminga nga baziteeka eno ng'era bw'okiri nti osobola okugamba nti nno nkyusizza sente muzijja mu coin nzizizza mu USDT mu dola oba ozijja mu dola n'ozizza mu coin kakati era still nti nga bw'olaba mobile money bwekola era nabiri bwe bityo nti just nsobola okuzikusindikira wano n'olina bwe bityo kati bo bali babimanyi kati omukulu ono Batamuze Isaac abimanyi era nga ye amanyi bulungi nnyo nti gundi abirina era bwe tumukwata nitumunyiga emipiira awo ajja kuzituwa kakati munnange bw'atyo Batamuze Isaac ye nga afacilitating ekyokubeera nti nno afuna abasirikale ba UPDF okuva mu various guard posts ez'enjawulo era nga bwe batyo bakwasaganya ensonga bali tebabuuza gwe kasita just oba ng'obataddemu akasente
bo bajja bakuwambira muntu wo. Wano Uganda weebiri era n'okuwamba okumu kumulira bawamba okwo bamuyodde drone zamututte biki biri mu kkowa eryo. Kitegeeza basobola okukuwamba ne bakutta naye teweerabira tebina tebyali baddewo singa obukulembeze bwali bukyuka. Naye kati waliwo abali in fact mulimu n'abo bonga gwe mulimu gwabwe era nga singa okuba ku kitebe eky'amagye oba embuya oba ekya poliisi wali enaggulu n'obanyonyolamuko 2-3 bajja kutegeera butegeezi ti oyo gundi era ne bamukubira essimu gundi mulina omutwe gwe mwawambye muti banali nkirabyeko mabegakaawo mulina omutwe gwe mwawambye naye olw'okuba nti balasajja bali confident era akulaga tafuddeeyo nnyo era n'akugaana okugamba tineba naye bw'ofunayo kaakalimu be katonze mbukola obwo bamula nantagambwako obuliwo wano mu Uganda muganda wange musajja akuteekamu ssente ne bakutwala ne bagamba bw'ettaka eryo bw'otakola otya ffe tujja kutta. Jjukira nti abantu batya nnyo okufa. Tujja kutta ettaka litunde. Oyagala kufa ne ssente oleme kuziryako tunda. Kakati munnange weesanga otunze ku mudumu gw'emmundu bwe baba tebakusibye n'okomawo nga baalitwala dda nga n'ebyepa baabikyusa dda. Tebutolabanga obukulembeze buno obufuzi buno obwajje no Museveni simanyi lwaki nkola gyensobi nange neetaaga kutunulamu kubanga ate obufuzi mbuyita bukulembeze. Kakati obufuzi bwajje no Museveni buno buleese embeera eyo mu bantu. Waliwo bwannantagambwako order from above weeziri zikolera ddala kubanga abakolobezi bakola ebikolobero ebyabwe bye beetumye ate ne bakola n'ebikolobero bya bakama bwabwe bye babakoze eki bye babatumye okukola kuffe. Kitegeeza nti kati ye ate nga bw'olaba nti kati afande Damulira akwasaganya ebibinja bya muggete ebyababbi kati byonna bigamba birina protection okuva eri afande ki Damulira ndowooza okiraba. Akati ye ate n'abatunda ewajje ne Museveni nti baaba n'abaggeto mbali naye neyefunira kaki akasente naye nga tabagana kola mirimu gyabwe era munnange bajja bayisaamu eggaali. Osanga eggaali yayise eno abantu nga bakaaba bannange baatuyise emi ne batubba amativi n'ebirala. Kaakati munnange bino byonna abo betwogerako aba UPDF bonna bali mu CMI DIS gye baabajje era nga bagenze ku mulimu gwabamanyi obulungi ennyo. Kakati okusinziira ku blockchain transactions oba ebifa information efa ku kutambuza kwa ssente ku bibanja ebikwatagana n'obusuubuzi obwo obw'oku internet gye batereka ebibugagga ebyo assets eza crypto. Kati tuli kubikwata katika bw'onogamba essimu ekuwadde data oba ogenze mu MTN ogambye nti bannange kino na kino components kati bakubuulidde nti ssente ezo zagenda ku ssimu eno. Kakati munnange okusinziira ku data oyo kiraga nti bano baakulumululwa coins ezibalirirwamu tokens ezibalirirwamu dola emitwalo 11,700. Kakati endala ze baswapinga nga ziri mu mutwalo 1,800 nga zonna ziri worth of Afro tokens. Kakati munnange bano bwe batakitegeeza ne babeera nga omugatte omusimbi mu tokens baali baguwezezza nga guwerera ddala emitwalo 13 n'ekitundu. Kati wano Uganda bwe bukadde 408 bwe bukadde 408 nti abantu mulaba abo alina essimu ye atambula oba laptop ye naye muganda wange nga ku mutimbagano eri alinawo ssente so si mu banka wano zino okuleka mpozi nga abazi transferinze n'alagira ne zijja wano ku akawunti ye mu banka oba najja mu banka n'ayongera ku ki eri gyakolera obusuubuzi oba gyatereka ebibugagga bye. Kati abantu abo munnange waliwo ababalinnya akageera ababamanyi era nga bakimanyi nti just gwe mukwate bukwase kasookwata mukwata n'essimu ne laptop ye
ne mumuleeta wano kitone kye tumwagaza n'essimu ze ajja kuddayo nazo ekiba kisobose nga bo bamaliriza okukunyaga. Kakati munnange nti entambuza eziwerako ba transactions eziwerako eza tokens zino oba ssente kubanga bibalirirwamu ssente munnange zino bwe bati ne bazitwesinga ku wallets ez'enjawulo era ne bakakasa nti ddala kituufu obunyazi buno bwabaddewo mu kunoonyereza. Kakati nti okusinziira ku kunoonyereza bagamba nti ssente zino bwe batyo bazitambuliza ku exchanges ez'enjawulo eba gye bazikulumulira ne gye baziteeka kugamba bona ogamba nti nyaze kino wano ne nkiteeka mu nsawo yange eya wano ne nnyaga kino wano ne nkiteeka wano. Kakati era waliwo ebibanja ebyo exchanges katugeze Bybit ng'era emu ku ezo gye bateeka ssente, Binance, Hotbit n'endala. Kakati munnange bano bunkunyaga bo nga bwe bajja bwe bateeka eri bateeka ku Binance, bateeka ku Bybit, bateeka ku Hotbit, bateeka ne ku waliwo Mexi banyaga. Kakati olwo abanoonyereza bagezaako kati bali aba kampani eya muganda waffe gwe banyaga bwe batyo bagezaako kubeera nga bagezaako ku recoveringa ssente ze bagezaako complaininga kati nga bagezaako ku approachinga exchanges ezo ez'enjawulo bwe batyo munnange bagezezzaako complaining eri Binance bayambeko ku information nga baginotifyinga ku bunyazi obubaddewo ne Bybit n'endala. Naye okusinziira ku information gye tulina kigambibwa okuba nti Binance yokka kubanga bano bateeka ku Hotbit bateeka ku Bybit naye nga ne Binance naye kati Binance yokka yakola ki yeyabazeemu okubannyonnyola kubikwatagana oba ku transactions ezo twaziraba kitulaba tokens zaaveyo ne zidde. Kakati bwe batyo nkugezaako bambi okubeera nga ssente ezo bazikola ki bazirikavaringa. Munnange omu ku basuspects ono ayitibwa Isaaka Batamuze bw'atyo ng'akakasa agamba nti kituufu basobola okuwithdrawinga ssente okulumulula omusimbi okuva mu wallets ez'enjawulo ezo ezaali ziteetaaga authentication codes nga tezeetaaga kugamba abantu bateekamu nga uga password ate bwema neekusaba kino neekusaba kiri. Kati ezo waliwo wallets ezimu nazo tezeetaaga nnyo bintu ebyo ezo basobola okubeera nga bazijjayo. Kati zino ezeetaaga ebyo kirabika nga ate si kyangu nnyo kubeera nga ezo bazituukako kati basobola. Kakati munnange nti funds ezimu oba ebyobugagga ebyo tokens ezo bwe zityo ziri ku devices ez'enjawulo gye bazikola ki gye baziteeka ku yooli ne ku yooli kubanga abanyazi teyali omu. Kale mu kunoonyereza Batamuze n'akakasa nti nga bamaze okubeera nga banyaga ekiro ekyo baba mukwata kiro kati amasimu banako okubeera nga bagasekula screen ne bazoonoona ne basuula mu kaabuyonjo babuza bujulizi. Kakati munnange ab'ebibuyinza kati bagezaako kulaba nti bwe batyo bagira mu kaabuyonjo bajjeyo gye basuula ezo devices basobole okubeera nga ate oba oli awo bafuna ssente ezo ze banyazi ku mukulu Evaibi nga bazifuna naye banaazifuna kubanga jjukira nti nabano nabo bennyini nabano nabo abali mu investigation bawuli bina 8 okay kakati Uganda nti mugimanyi bwefaanana. Kakati munnange nga bwe mukimanyi nti wane Uganda obubbi weebuli obwa ddala nti abagagga bababba kutugeze edduuka oba ya mobile money
oba lya hardware oba wholesale. Jukira nti wano tukimanyi bulungi nnyo nti mu Kampala mulimu bambega naye bambega abo tebalina mirimu kuba Bannayuganda tolina kyoyinza kubabegako. Kati babeera omwo mu kibuga balaba abantu gye bakolamu obusuubuzi, abantu gye batambuzaamu ebintu byabwe. Kakati bwamala okubamanya bwe batyo munne nga bakukwata nga bakutwala oba nga bakupangira naye ng'ate bali ku ssente za muwa musolo. Katebeeza abaserikale bali akuva mu DIS oba CMI emmotoka ze baavuga zonna ziri ku ssente za muwa musolo naye bagenza okukola operation ey'okubavuwaza Bannayuganda ate. Kati kino muko kikunnyonnyola gw'oyinza okuba ng'okiraba owulira simanya digital currencies owulira tokens ebyo kakati ffe tuli bituukako ddi. Mutabani wajja bibaamu kuba yali knowledgeable ajja kubibeeramu. Hashim ajja bimanya in fact abyemanyi n'obimanya ajja kubimanya era ajja kuba olyawo ajja ssente ezikulabirira oba ezimugaggawaza kisinziira ku bumanyirivu bwakola kyoba bw'aba akifunyemu experience. Kati nga bw'olaba omukulu oyo naye mubadde temumumanyi kiraba naye ng'abaddeyo Festo Ivaibi era ng'ono ye yakola kye bayita Afro Tokens Project nga zibalirirwamu ssente empitirivu twogera ku mitwalo 11 oba mitwalo 13 egya dola. Kati n'endala obuulyawo ze batasobola kubeera nga batuukako kubanga basobola kubba ezo eziri ku exchanges eziteetaaga authentication z'amaanyi oba okwakulizo nti teekamu bino teekamu biri ng'oyitawo buyisi ezo basobola ozituukako naye ziri endala eziri ku token ku wallets oba exchanges ezeetaaga ebintu ebingi zo tebasobola kubeera nga bazituukako. Kakati bwe tugambanga nti nno kikati kitegeeza nti abadde ne ssente ezaddala. Kati nga bw'ali awo tukitegeeza nti mu myaka 5-10 ne mutabani we oba muwala we oba ani najja kubibaamu nawe kennyini nnyini ojja kuba omaze okubeera ng'obitegeera kubanga kati awo nawo weewali ate era abantu bangi nnyo ababirimu mu forex exchange abali mu crypto trading abali mu futures trading n'ebirala ng'era bwe babikola ku mutimbagano ababimanyi naye gwe kyoba omanya nti buno busuubuzi era bukolebwa era abantu babufunamu ssente. Kakati ababbi abafere awo we bali nabo olaba ku ssimu we bakufera kubanga kati jjukira nti information bagifuna mobile phone companies bwezito munnange era nazo bwe zaatuvaamu nti abafere beegiriisa nga bwe baagala abafere beegiriisa nga bwe baagala. Kakiba kitegeeza nti era omuntu kitegeeza nti kati okubeera nga olina assets digital assets kitegeeza nti wallet gy'olina okuteekako erina okubanga yeeyo esaanidde gy'osobola okubeera nga olinako control y'amaanyi era nga n'omuntu si kyangu nnyo okubeera nti ate akuba sisitimu yaayo n'azituukako. Kitegeeza nti abali mu bizinesi eyo take note temumala gaggulawo exchanges zitategeerekeka olw'okubanga ziyanguyiza bwe zityo abasajja bajja kujja bakubbeko akasenteko ate okaabe naye nga kibi nnyo era kibi ddala okuba nti gavumenti eno tesobola kukoma ku bantu babbi ate ng'ebitongole ebyali badde bikuuma ddembe ebyali bikuuma abantu n'ebintu byabwe bibakozeseza ddala okubba Bannayuganda ng'ensi eraba nga nabo bennyini bakimanyi kuba bino ebintu babimanyi lwakuba nti bo munnange oba oli awo baagala ndowooza bali abaasoma bokka baana baabwe be baaweereraweerera eyo bwe babeera babibeeramu bukirabikanga. Naye kati bw'ogenda mu ggwanga ng'erya Kenya ojasanga abantu abakola crypto trading bangi nnyo neewo walala yonna mu Africa Nigeria Ghana abakola forex trading bangi ate era nga ssente bazifunye. Kale munnange kibi nnyo gavumenti erina okubanga eba ne poliisi esobola okukuuma abantu n'ebintu byabwe naddala abantu nga bakozesa obwongu bwabwe okubeera nti bejja mu bwavu. Sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga munnange
bw'otuula leka kulekayo butamagamaga ke sayidi eno n'eri olabe ekiriyo kubanga n'ebisenge osanga bibeera biwulira gw'okanja kuteekamu koodi kumbi ebisenge bikulaba